Mukalulu akaddaka ka 2031 tukomyewo president bali kululira Kaliba tumukomyewo omulundi omulala gumu ne bwaba mu kagaali ng'amaze okutereeza amafuta PDM abantu bafuna miliyoni 2 oba 3 nga ne health system eteredde mu myaka 5 amafuta gatandika mwaka guno amafuta galina okuyamba Bannayuganda obulamu bwabwe ne bukyuka. Togenda pama ku internet nga tulaba yola wa mazigo ogamanseri ennaku z'omwezi nga 18 tulinayo Geneva Summit Human Rights and Democracy mukategedde Rasta yola wa mazigo abasajja batufuza emyaka 4 batuuse no pama abamu bakomba n'ensi oyagala babakulule Kaliba boyo tusanze tulaba Rasta wafuka kabaka wa diversion Bebekuru tukumanyi wayonka matako neto tusiriwalirako ennaku z'omwezi nga 18 lugenda kuba lwakusatu tulinayo Geneva Summit Human Rights and Democracy mukategedde kati Bebekuru nja ku internet amazigo togenda pamako nga tulaba naye kisajja kisali oba wayonka matako kisajja gwe b'olyango oyagala kugwako ku ddalu kukola diversion ng'ojja ku internet kako sindika bbi Rasta genda omansiza eri obusi Museveni bamukulire Kaliba batufuza emyaka 4 mpaka we bapamye ensi batuuse n'ogikomba basajja gwe wayonka matako ate luwira itimute. Video ya Bebekuru eyo eresa abantu nga balina ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini. Njogera ku katambi ako ng'agamba nti n'ekinategeeza omukulu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wanaaba ng'ali mu kagaali bajja kusooka bamuleete bakole ki mbasooka atereeze. Ono naye alina kyayongerako. Bebekuru Byebyekuru yakawanga mwati nagamba nze njagala President Yoweri Museveni akomewo 231 ne bw'aba ali mu kagaali tunaamuwalulira ku Kaliba. Ebintu bikusobera Byebyekuru wama nkuwagira nkuwagira Bebekuru kubanga bw'oba otawagidde Bebekuru byayogenda ajja kukukwata. Waba Bebekuru nkuwagira nalabye owooninga ddadda yennyini akozesa ddadda yennyini kati ne ddadda oyina kuwagira bye Bebekuru ayogedde n'ayogera ku kya Ruwirayiti yono yagamba kubaka ki yaga kuku wiziruwi kuku wiziruwi yarategeeza fumba ne ruwi yoyo kati ye okusanyuwa bakusabira beiru gwagamba nze oyo nze nganze simuyinako buzibu n'omusango gujjeeyo musanyiye. Bw'oba okyalemezezaayo musango ate oba osanyi oba omuntu tomusanyiye naye Bebekuru mukuru waffe
nze nkwagala nnyo n'ebyoyogedde byonna nkuwagira tufune emirembe nze nga tonankubirako nange nfune ku bukadde 250 nkyuse obulamu bwange nange nkubiraako kubanga nange ndi wa NRM kuva eri nkuwagira talimba Yesu byebye kuru wamoli wakabi byoyogedde byonna ju ate oli mugezi nnyo nkwagala ino sisaaga no bebe kuru kwesiva tuvuddewo ebintu bya bukadde na bukadde essawa yakakati wenjogerera ebisanyeewo oyinza okwebuuza bisanyeewo bitya naye nga omuliro kyesimanyi tetunategeera oba guvudde ku ki oba ndowooza mubibuuliddeko kuva ssaawa ziri nti omuliro waliwo omuliro gukutte akumpi ku kitebe kya NUP kankutwaleyo olabe mawulire si malungi. Okay, wano omuliro gukutte galaji ezimu wano Makerere Kavule ya kuno omuliro galaji ezimu Makerere Kavule emipaliso gide ziweddewo galaji zide ziweddewo tamanyi omuliro guvudde ku ki naye newetwogerera fire brigade tenaba kutuuka ndowooza ababikubire tenaba kutuuka mulabe embeera gye tulimu Uganda tempawa atalikaaba guno gomulaba muliro ogwo gonna muliro obugalaji buweddewo windipoti buweddewo emmotoka ziyidde. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Uganda mpawa talikaaba omuliro mungi nnyo empaliso giweddewo garaji ziweddewo. Oh my God. Oluvannyuma tutegeddeko nti bizinesi ya Apple Furnitures yekutte omuliro era nga wetwogerera miranga myereere. Naye mwe bannange ekintu ekituuse ku Apple Furniture nga kibi mumanyi nti emaali ye yonna etotomose negowinga to zero. Bannange gano mawulire mabi maama ngaalabye bannange ngaalabye mwana gwe abadde azimbye akantu ke abadde azimbye ekintu kye buli kimu kiyidde kiweddewo. Nze bannanga nze na experiencingako omuliro ne gwokya ebintu byange ngumanyi omuliro tegulina kirungi kye guleeta. Bannange mawulire mabi bannange ngaalabye mawulire si malungi naye nga byonna bigenda mu maaso nze nkugambye nti mbaawo kubanga kutuusaako buli kimu kiwetaaga okuba ng'omanya ye full figure ayambalidde Prima Kadash nsonga ki bibi Prima wake up weekwatekwate weewumbewumbe okwata omutima gwo nga wakyawa yesterday bye wamuyisaamu omanye okkirize ti yesterday baamulyawo wadde aji tasobola kuzza ku indu gwe ne waba amuzzaako omukazi atalina kuloonya muto wa indu omutoko ku indu kyova ne yali afuna indu gwazza ku gwe yali muto. Please weekuŋŋaanye ofune omusajja ajja mu myaka gyo asobola n'okukwa w'obeera ebyo byokulya make-up gwe mwemmetta oyo ne mubeera mu faani obwo obulamu nabwo bute ffe tubeerayo nga tulaba ositogalinga n'emirimu ositogalinga n'okumakinga life proud ositogalinga osobola okimakinga nga toli mu fake life osobola okimakinga nga topretendinga nga ali okay. Ebyo biri onono obuvirimba mu Esther School of Beauty obulangalanga onono obugoyegoye mu bagundi obulangalanga onono byo osobola okusettolinga in your real life nga toli mu fake life. Newe kabaka business no making oba otandika buzigo oba otandika kaduuka ako kakusala amalodi oba kaludda ebyo mwepanka ne mwerija mu apartment z'ebbeeyi the end of the day batandika okubabanja genda mu kalumu ko osobola you are the you real life facing a real life uwekakanye uwebuulirire oyo make up gwe mwekubako buli kaseera ne mubanga ebiswa era
n'agambako ku mulembe gw'obutambala mpale agambye nti omulembe gw'obutambala mpale nga tolina ate ng'olina abaana nti mu butuufu si kirungi. Omulembe gw'obutambala mpale gwe mutandise ng'olina abaana oli mukazi mukulu oyo nje n'amabina gamansuke bw'oyita mubbi bw'oba ofuwa tekinnyampo ne kijirako bbi musimu abanywamu bw'onywa musiro ne gukuyitamu. Olina kumanya nti kino kiggwako kiweddeko nkoze ntya. Abantu bakyaga simanyi black and white party simanyi black and biki biringa byawadi byaggwako ne babitegeka tebinyuma tebikola na valu tebiriyo tebinyuma byawadi byaggwako dda teri ategeera kyegomba kifuna. Nero gano kula ngabachi bati simanyi bakapeke simanyi bakapale simanyi bakanene simanyi bakadodi simanyi bakati ngaba wadde byawadi osote kabebe kulu moyo nonsense oba musuzo bashiba osana muita najjayo kuba byagwako kiringa comedy we Uganda yagwako kyayogera awo mu comment section omuntu namugamba Bajo yakuvumye awo no wavirede nagamba nti Bajo yo tata w'abaana tagamba Bajo yakuvumye o tata w'abaana muleke nina nebisigalira biwano nina ndawe yaze eyambalanga empale zange nazigazi yazitanda we ya kwegamba nina n'omugwa namusiba ng'olusi ku kitanda olumu ng'afuruuta muleke bambi please aba ex baffe batulaba nga twagenda webite ebibebi nina ebisigalira bye bingi nina memorize wano nina n'amalusu nina n'amalusu ge nina ebisigalira bya Bajo oba byagala muleke waba ntakulanja bireeta oshogera Fangon Forest team Chimenke nagambye atya kale Polima yakunamidde abantu ngenda kumwogerako Polima mu gudu we ngenda mwogerako mu bulungi si mu bubi naye ngenda kumuyamba nga mpita mu reality okumuyambako sometimes abantu bwe bato tebalina bantu bababulira reality babatya ate babalaba nga ab'ekitalo tebali si ba kitalo. Era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nkugambye nti mpola tujja kubanga tukutwaliriza era tubadde tukyali awo omukyala najja n'agamba nti ye Tim Luirayiti nti naye wawuliriza ebintu Bebekulu yayogeddeko nti ba lawyers ba Luirayiti basaanidde okwetereza. Batono nnyo abagenda okutegeera ensonga za Rasta. Nze ndi Tim Luirayiti era nkyogera ate nga sikirumamu. Naye olunaku lw'eggulo Bebekulu bwe yabadde ku live alina statements obwedda zaakola kuno abapiikinzemu alifu era abaazitegedde tuyinza okuba tuli batono naye nze nazitegedde ntya balooya ba Luirayiti oba balooya baffe essaawa eno bwe mutandika okutataaganya kooti okugiraga obutali bumativu bwammwe nti lwaki omusango ogwaddizibwa ku Kira Police gwatuuka okuleetebwa eno ku City Hall ng'ekyo temwakirabirawo mu ntandikwa ng'essaawa eno muli mu kukiraba at this last minute then awo mutututte ng'abantu abajega. Omanyi balooya mulina emize bwe mulabanga ebintu emu bitandise okubalemera temwagala kuwanika temwagala kukkiriza nti olumu ekintu kyemukola musinga n'okuwanvu y'ensonga ebiseera ebisinga obungi ne mulaba omusibe ng'omusibe bamulemeza mu kkomera naye nga looya yaliko obuzibu kyogamba looya okusinziira ku bigenda mu maaso lwaki temuvayo ne mubuulira public kiki ekituufu ekisibisizza omwana oyo era ekyokubiri lwaki temuvayo ne mubuulira public nti okusinziira omusango bwe tugulimu omusango gutandise guyina we gutumeggera naye we tutannaba kutegeera naffe okitegeera
naye kati mutandise okwekwasa obusonga. At the end of the day mulinganga abalwana n'abakooti. Kakati jaji jukira yakusinga amaanyi gwe just oliroya. Eno Uganda gye muli musigama nti mugenda mulompe emisango ewantu ewalala. Mwogera amazima mutubulira amazima nti weba Uganda versus Ruwirayiti timunange government ekirimu omukono toba munange kyone kino kitambula bwe otherwise mulekerawo okudingisa abantu mutandika okuba olowooza nti omusango gwe muliko munene nnyo gwa naggomola temusobola kugumaliriza okujjako okubeera nga muteekateekawo ebibeera ebitalina makulu. Kyemugamba mwakakiraba kati nti omusango gye muguwoleza si gye mwali muli supposed oguwoleza. Mugenze mu koti guno mulundi gwa kusatu mugendeyo kati mulundi gwa kuna mwakakiraba kati nti omusango gye muguwoleza si gye mulina oguwoleza. Bane temutudingisa mutubalemu amagezi mukole kye muteekeddwa okukola. Bwe baba batuma gamba Ruwirayiti kyakkola mugendeyo muleme kuteekawo bibeera. Mumubuulire nti munnange bakugambye bati ne bwe bati okulaba nga guno musango tugumaliriza. Otherwise mulekerawo okutusiriwalirako mulekerawo okutuma okutulowoozesa nti tulinganga abatategeera ffe. Kansubire ndi loud and clear. Ya mazima agategedde era gawulidde agambye nti balina okwetereza bakole ekisaanidde nti omuntu oba oyagala omuntu omubulira amazima instead okubaawo ate n'omusudia awo nga tuvuddewo bannange pressure bagamba nti mbu wezituuka emyezi weegiti mbu omutwe gutabuka naye pressure abizeemu buto era essaawa ya kakati munnange byayogera tebikwatagana. Remember the document you signed in 1962? I am the only one who can take back this country from the hands of the Europeans. Because by birthright I can. You're convincing people that I'm mentally ill. Okay, let's play this game. We are going to play and play until this whole country is going to be in chaos. We want a peaceful transition. You're sitting on prophecies. Munyomane Katonda. Who are you? They are sitting on prophecies. God speaks and you sit on that God's words. Who are you? Museveni, who are you? Okutuga prophecy. God speaks and then you say, don't tell the people. Gwani Kaguta. Nze singa nokunuma nti ovuma not abantu bange, the people of this country. Abantu babona. Your families are benefiting. Nori Mwenda Mutebi, your friend. You're stealing. When jogera ko ngamon kuba, anti nga mubi wabira, ubani simu akuba na ajikujjako. You're beating me. You know mugamba bantu nti ndimula tuliya wano n'akawangamula mbu mu nkyukakyuka teriyo muntu oba akoze atya katuwulire ebigambo bye. Teriyo muntu ali mu nkyukakyuka watalina bikolobero. Era kuokwata abantu bannupu ne mugamba gavumenti ekole investigation ku bantu abo. Umaru Kiseka bakwatanga embuzi okuva e Nakasongola ne baziteeka mu taxi ne bazisibako obutambala ne bazisiiga lipstick paka mu Lufula Kaleerwe. Era Umaru Kiseka oba mukebedde omutwe bamukyonkyona omutwe ayina enkovu mu mutwe. Yali abbye ebiwowoolo by'enkoko n'emitima. Se emitima gy'abantu egy'enkoko. Oyo yali mubbi nga n'ebiza abikunyuula n'adduka nabyo kabibe byera bya nkoko ng'abibba. Those are the people abali mu kufayitinga President Museveni ave mu buyinza naye nga baba Rwanda Museveni are they smart? Kati ongamba otya nti Umaru Kiseka asobola okuvaayo n'alwanirira nze Rama omuntu asobola okubba ejjiri enkoko mu mukebero batalina obwambe mutwe bamutematema omutwe. These are the people who wants President Museveni to go. Museveni must go. Museveni must go. Omuntu asobola okera ku makya n'akwata ebibumba by'enkoko n'abiteeka mu bijaketi n'enkoko nkulu. Ereze enkovu zalina mutwe ne we atajjako kakofiira bamutematema omutwe. Bagenda wane Nakasongola ne babba embuzi ne bazisiiga lipstick ne bazambaza obukaya buno bupetiveero bw'abaana ba primary nga bwe bazisomoso zitwalawa mu Lufula. Oyo golaba bamukwatako n'ebibulangiti by'embuzi kabuuyi bino ebibulangiti bino ebibeera mu byenda ne bamukwata omukono ne bagwokya paasi talina enkovu ku mukono. Oyo golaba newala batawulira bulungi Umaru Kiseka bamuyuwa amafuta mu matu kati oyo asobola okera ku makya n'alwanirira nze Rama. Kati wabanga Umaru Kiseka mubbi ng'oba ebubbi bwe busibye omukisa gwe akole tawuba Katonda ya musiba si Museveni. Ebyo ebikolobero bye mubaddenga mukola abantu bye bibabonyabonya tosobola kuŋŋamba nti oyo omuvubuka eyakwata amagalo n'ayingiza mu busolo bw'omukazi n'amunyiga enfuli. Toyo omuvubuka tasobola bonabona ne famire ye yonna.
bye bikolobero bye bakola ebbali ne bajja mu kamera ne bagamba nti Museveni abanyigiriza nabagamba before nga tonnagamba nti Museveni akunyigiriza. Are you smart? Chovola babakazi abakulu abasajja abakulu bali kutwenyigamu nti baprotestinga bagala Museveni agende naye nga babonabona olw'ebibonerezo bye bakola abantu. Kati ng'oyo omuvubuka omwana ow'obuwala amugambye bambi tontuga mwana nakkiriza n'omwebakako kukumutuga ogaseeko musiiga siriimu ate bambi n'akulaga nti mukkakkamu n'akwebaza weebala obutanzita. Omuntu ng'oyo waavaawo lwaki ekikolimo tekiikwata abaana ne bazadde be n'abajja n'abalijja omuntu ng'oyo webamala okufuna ebizibu nga mugamba nti gavumenti mbi kakati buli futusajja agamba nti gavumenti mbi. Tunuulira mu bikolwa by'obadde nga jjokola abantu oli seefu. Tunuulira ebikolwa by'obadde nga jjokola abantu oli seefu. Oyo Katsiyugi yali mubbi wano ng'asika amasimu nga ye muntu akwata peva n'agikuba ku mutwe nga totunuddeeyo n'ofa. Kyova olaba n'omwana owuwe agenda kukola mu visa afeere abantu era oliraba omwana we enkomekerera gy'alikomekereramu. Anti Katonda yakuwa obulamu obulungi n'olowooza nti oteredde. Kati n'omwana amuyigiriza kuba bulooka wa visa. Kati kyekyo famira Katonda akwata famire zammwe n'aziseetinga mu kattu. Ffe tumanyi abayiri be ba visa engeri gye bakomekereramu kuba kufa na kutugibwa. Era oliwulira nti ekyana kye kya Katsiyugi bakituze, Katsiyugi bamutuze, abaana b'abandi be yakubanga peeva ku mutwe n'abatta nabo baali baana. Era n'owuwe kyova olaba Katonda yamusumulira ye gy'alabanga emikisa n'agenda e Dubai. Buli kyanga n'ekikya kitandisa okufeera visa. Byo byowulira nti ekyana kye baakituze naye ne bamutuga. Bonna baabatidde mu nnyumba, bonna mu bed space. Olw'ensonga balina ebikolobero. Oyo Katsiyugi yakuba omwana wa Meja kapeeva ku mutwe n'afa. Era teyeekwasa nti Museveni amunoonya nti alina ebyamagezi ebimunoonyesa. Mutemu aliko emirambo gy'abantu e Kampala. Mwagala kyenji nga mukwata abaana b'abandi tubasondedde ssente muzina. Mutuweeyo kuza amazzi tuziba wadde muli mu kuleepinga abaana b'abandi. Nolaba wano muwolereza babi. Tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukubanga tukomo nabyo tovaawo.